awo nyene ku mukulu amanyidwa nga Ali Haji Muhammad Nsereko munange twangedde tumbuzako kubigenda maaso mu bayimbi kwa naye kati yafuuse muno muyimbi baliko mu bayimbi ntumugamba okulabye ku concert z'abayimbi bangi nnyo naye waliwo ekigenda maaso mu UPRS waliwo etteeka eryafulumye nti qualification y'okubanga okulembera abayimbi ng'oli ku board ya UPRS as an elected leader olina okubanga olina degree number. That is minimum standard. Senior 6 ngama ba parliament wabula a full degree recognized from a recognizable institute or university. Nakulabidde twadenga bakasuse jinja mu njuki yatabuse nagamba who are they nayo gero nagamba let me tell you Smith, those people should not play on Ugandans mind, on the mind of Ugandans. First of all yayogedenga Mary Bata yagamba people knows me nalabye ku busungu bwa Muhammad Nsereko yagambye first of all Kenzo teyasoma yakomoba mu P2 yagambye P2 P3 awo watu Kenzo tamanyi luzungu yakaluyiga but Kenzo yaleta BET Kenzo alese za Afrima ochegede Kenzo a travelinze insi yonna almost 66 countries mu nsi yonna Kenzo azibadde nagamba look the likes of Onogai General Megadi tali mu America tali mu kusoma usomi. People should not be lied. Our white benda simanya bani abagezako kubuzaabuza ne UPRS muno batekao qualification okuyimba it's a talent, it's a profession. Bomalo kubanga ozali boina talent okitegede siriya degree nagamba actually why would UPRS kuteka out degree nga mu parliament gundi je batusaba yoka minimum standard senior 6 nagamba kata batusinga amagezi mu parliament abantu bayingideyo bangi nnyo tutuna no gundi katolubwama tunuli yapita Sematimba bonone yavokete nagamba tuna ne full figure nayagala kwesimbawo naina ina senior 6. If the Parliament of the Republic of Uganda asks for a minimum standard of senior 6, who is UPRS? UPRS yard kugamba tolwadalu. But anyways I think nayagadde argument here Lawrence you can't abayimbi butufa baffe bamanyi Sophie Gombia omanya abayimbi baffe omwami Sam Gombia aba wasula Dorothy mumanya abayimbi baffe Wallace mumanya abayimbi baffe ate nga balina kasente. You can't ask them for a degree nange na side nze ngamba na au UPRS na URS bibakozemu. But anyways let me show you the interview ngayogera ku bigenda maaso mu UPRS n'okubasaba degree ne interview ne mu busungu kanji balage genda na subscribing so kwangulira bayemera nambulamba ate kugenda maaso. It is absolutely unfair kubanga omuntu okuyimba tekyetaaga maasi oba luzungu. Kakati njagala bambulize omugenzi singa de Paulo Kafero yayimba celebrated artist oba Sebata who has a award osobola omubuuza mathi n'okubala oba okulembera eggwanga teweetaaga diguri ate ogisaba otya omuyimbi okubeera naye kwegayisi logical okulembera eggwanga Uganda eddene nnyo ezibu teweetaaga diguri weetaaga erevo ate ne bw'oba wagwa era erevo yo ne bw'ogenda n'okyusa amannya era bakugumiikiriza neera babosaba omuyimbi okulembera just abayimbi abe ne diguri emugase eki emiya diguri muki mwemudiddi muki kati how does that benefit? Because you see Mariah Carey talina degree but behind her is a crew tuisomese kuteekateeka bayimbi and how they can be managed. Nti omuyimbi you're only one part of that product. Oluyimba bwe lufuluma waliwo company ezirusayininga kankibayigirize kino nti omuyimbi you're only part of that product nti gwe bakozesa ddoboozi lyo waliwo eyaluwandiise waliwo producer eyaluproducinze waliwo director wa video eyagikoze okugifuula product gwe oli just ku finishing eno obanga bw'onolaba nti abasambi mu kisaawe bonna babaamu 9 omu n'ateeba ekyo tekitegeeza nti ye yagwesambidde yekka era omuyimbi ng'oyagala okutegeera nti yekka talina kyali muwe omuzindaalo omuwe emmumbwa ya mukalakasa omugaye genda ng'oyita mu kibuga ng'oyimba anaayimba product. Music is a talent. Bano abali emabega be balina okubackinga with skills. Naye kati ng'eddoboozi lyono lyetaaga maasi oba diguri. Beetereze babireeta mu mwoyo mubi. Ate obwo bwe butali bwenkanya bwe tulwanirira. Kyova ono yagga nti abayimbi bakaaba bonna abayita Nsereko
okitegeera abafumbi b'emmere bonna bayita nsereko kitegedde ye nga content creator abayimbi abaliwo bakuyetinga content ali up to date mukulabo kuko bakola bulungi just bambi nti bangi ate tu tebali encouraged kubanga content waabwe tasasulibwa okitegeera radio zimukuba kubwerere remember radio okubaawo okujiwa obulango erina content gweteekayo nefuna listenership kakati esekula content wabano ate nga be balina n'okugyegayirira nkubira ku luyimba lwange kakati ate yo nefuna akalango omukulu ono n'atakolaki n'atafunamu kakati kyebandibadde basayininga nti mu kalango ke tufuna mu section mwe tukubira ne bwe tukuwaayo monthly emitwalo 4 kiba kiyamba kakati oli azza okulangirako ne bamugaa tulina music w'abantu gwe tukuba tuweeyo gye bayita loyalty fee nti fe okuba music w'abano tulina gye bayita loyalty fee kati loyalty fee bagispreadinga mu spreadsheet mwenna abayimbi ne mukola ki okusinziira emirundi emeka gye bakubye ki ennyimba zammwe so abo nabo ne baba nga bafunamu amukola tuni zaabwe bazikozesa amabaala gakuba abantu ne bajja ne banywa ono n'atafunamu ng'ate oluyimba lwe balukubye muki mu bbaala so copyright law protecting that abala ne bazikozesa mu live naki without consent n'ebirala ebifaananako bwebiri so music is a big industry era bw'ogitunuulira entertainment industry it's second to none in the whole world mulaba filimu mulaba music everywhere there is music not now I think ndiko bulungi better I give the platform kubalala munsi muno okwagaliza so akuba mulungi omu it's better we give more platform kubano abajja if my best role is composition I'll do that naye nga bwowulira nti nawulidde eddoboozi lya taata mazima ddala ddoboozi lya muwendo mazima ddala konye ku ddoboozi lya taata mazima ddala kati towulidde kati nawulidde eddoboozi lya taata mazima ddala ddoboozi lya muwendo mazima ddala tanda ddala nkukomezaawo temubbe limba lya taata kati otegedde nti if we are together we can do better aka anti oluyimba lujjira mu flow koyagala wona woyagala wenyimba okay katugende tutandikire ku start your part ensi ejjuddemu amayengo ensi yeebuuza ani gwe baba balonda ase londa 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 nsereko hata pigana 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 nadui mwine ekirala kyemwagala nsereko hata pigana 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 nadui nsereko yo wafe akabonero sawa nilikuambia oendo muchague musajja wa ddembe ayagala Uganda ebeerere mirembe musajja wagonjebwa bwateesa ffe natatwawula ahi nti eno ensi etumazeewo erina amaanyi bw'oba oli w'amaanyi naawe oyinza ogiyitamu naye nga ffenna tukuba bukubirwaga wakweyiya awo ng'oyogera nti lwali limu nga bbiri kale maama nga bbiri kale maama nantuma mu katale kale maama mu katale kale maama mwenna mulumanyi nensangayo akawala kale maama akawala naye nga ffenna tukubaraga tumukubira ku kikubiiti eri gye bayitanga Usemidan ffenna nga kwe tukubira olwo DJ asampulinga ye mashajje
So buli omu nga tunoonya obuyimba mu ngero naye of course the skill of composition remains with you ne bw'oba oyawukanyeko ku music and I can tell you if you give me a challenge bano nyina n'oluyimba olulala lwenjagala okuba composingira I think we are talking about Kutaata nti ne bwonteeka mu studio kati I can think nti singa abantu bayimbayo maama bamuyimbyeko naye ani anayimba Kutaata. It's something we are thinking about and soon you'll hear them nga bavuddeyo nga boogera Kutaata. Should we expect Honorable Sereko okusigala ne Cruel nagisayininga ne tusoobera mu music nga wina recording? Yanze okubawandiikira n'okuba tutoringa mu gundi but there are better people, there are more talented people abasobola okubayamba to pick them up from here. But I believe their lives cannot remain the same from today. I have friends in music, Tanzania, Kenya. She has a sweet, powerful voice that can do bongo flavor, amazing voice. Era bw'olumuwa n'omuga nti okay, nyimbirayo something in Swahili, she can give you a capella. Naye n'owulira nga bwe mugiteekayo, the whole world will say, yes, this is the new girl on the block. Bano be banaasalawo. Sijja kubeera 3 days. 3 days, then with 3 days. Yeah. They can speak for themselves. Sinzi babuuze waba onoobuuza nze nnyinza babuuza ani yaluwandiika. Olinamu ekkalaamu madamu wawandiikako oluyimba actually nze nawandika chorus naye nga part ezisinga verses Honorable yazituwandikira yazicomposinga. Experience yo olunaku lwasomogeza mu studio obudde bya parliament ebya kooti kati ogenze okuba ekirala olunaku olwasomogeza mu studio lwagamba amateekayo akoze n'ebiteekayo. Kati bano nasooka twawandika ano ku Friday nembaga mugende mu studio and start kubanga ono yali alina okulonda okuba chorus esooka ne tulowooza wano nti tutandike naki tiene ensi ejjuddemu enkwe ng'ate ejjuddemu n'amayengo. Now it was split of parts who sings what. Kyembebazaako bano abaana their first brain zikwatirawo nagenda okutuuka wali nga bakoze bode then nempulira bwe nti nemuga stop wano yongera kuleeta ekitabo nti kati eno message eragawa because every stanza of a song must be a message to someone. Kati oyogedde yes ensi ejjuddemu amayengo buli omu agalaba we are in a turbulent period even past COVID buli omu ali mu mbeera yakusoberwa kakati so what oba ensi ejjuddemu amayengo immediately ono aba alina okuyingirawo n'akutegeeza nti eno ensi bw'eba ejjuddemu amayengo kolaki ti londa 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 nsereko ata pigana 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 na adui. Ekyo si kipya eky'omuzindalo kuba mbadde ng'ogererako. I'm not microphone shy. However, Bebe Cool has an amazing studio. It's very good. Pozi ne environment ya studio boss. Abaana bano baba babuukabuuka bwe bakutakulaatakula bati. Kati olina okukkiriza nti wali toba honorable oba muki oba muyimbi. Naye nga they are very sweet. They are willing to learn. Okitegeera kuba mwasikanga muti n'omuganda no damu. Anyway, you can say ye kayogere. How many times did I call on you kuga that's wrong damu bwoti. Emirundi gyali giwera era buli kimu twakikola nga kiri perfect. Yanga idea honorable yatugamba muterezeemu buli kimu tukikole nga kiri perfect. Wembeera mu parliament mateeka mangi mugayisa we appreciate kyokka abayimbi muliyo nga abawera bataano okwenforcinga copyright nkyogerako. First of all, I've been on the forefront kuvada even in the 9th parliament nga ngamba bano abantu listen okwenforcinga copyright law is giving musicians wealth. Kankuwa example. Now, I'm going to register luno oluyimba lwaffe under intellectual property. Era bw'olutunuulira bwolwonna
bano bonna bayinako omugabo wabula ne bali abawala mu kibaluma betwatandika nabo have a portion. Then ne producer waffe must have a portion, even if each and everyone had 5%. But singing is one thing, having a song is another, then marketing that song. No muntu oduganyulwamu so that abantu tebalujajamya naye olwokuba luno lwakalulu, it's a promotional song oyina oddubawa because it promotes you. But omuntu ayagala nsereko back there ng'oyinza okuba wandibadde ne humble contribution gy'oyagala okukola eri nsereko n'abaana bano okubafuula something better tomorrow. Tujja kola callback tune ng'eri mu luyimba luno. If you go and purchase that callback tune at 3,000 shillings, 3,000 shillings, Telecom efunako, you've built them. They don't need to stage a concert. And that's the only way. In a scientific way, ono never can benefit from music. Tomorrow, you never know. Bajja kuba bayina studio. Oba bajja kuba bafulumye nyimba nyingi. Oluyimba luno lusobola okukola sente zitaka wansi wa billion 3. How? Through caller tune. It doesn't even need a concert. Gwayagala nsereko nga ali e Masaka oyinza okuba tosobola kunnonda naye bw'ogenda n'olufula mu caller tune n'ogamba nti okukola caller tune eno ogenda kugibwako siringi 2,000 ekyo kiyinza okusiima n'akiteekinga caller tune. In that way ba musicians baffe bateeka okuteekebwateekebwa ne bamanyisibwa nti music is bigger business than what they perceive. Kakati eno generation eri willing okuyiga nze kyenjagala okuba mentoringamu. You have the voices, you have everything. I do not associate myself with people abagala drugs. If you've been doing them, drop them. I must transform you. Oyina okubeera ekifaananyi abantu kye bagenda okutunuulirako ekireflecting nze. You might have had your past, but now we are going to the present. Nkujja wano odda wano, ekikuteeka wano kyuka, ogenda kukyusa embeeraayo. Naye abantu bali okwesiga oli ateekemu callback tune yo ateeka okuba ng'ayina kyakwenyumirizaamu. Ekyokubiri, nabagerera akagero ka Saadu. Tolowooza nti sirisiiya. Akagero ka Saadu akaagala tugenda nako kafuula callback tune ng'okafuna 2,000 naye akagero ka Saadu okafuna 2,000 oba oyina kyozza oba onjagadde, because that is my level of creativity gye nkuwaddeko. Kuba bwe nkubuuza ndaga omulala eyakakuwa ekyo copyright kange. Akagero ka Saadu copyright yani naye nga bw'ogenda kakola kumpi 2 million views. So if there are 2 million callback tunes mu kagero ka Saadu nga ka 2,000, you'd have had 4 billion shillings mu kagero kamu. Kyekimu kye mbagamba ne ba stand up comedians, you don't even need to make, just get a skit out of your comedy that can entertain someone okumuwa confidence ogikozesanga callback tune. Bwagikozesanga callback tune ye or an inspirational message, bwagikozesanga callback tune ye, definitely aba akusasula, Telecom eba efunako, government eba efunako omusolo, bewakola nabo baba bafunamu. We do not necessarily need to stage shows and concerts.